Abakungu mu bitiibwa eby'enjawulo okuva amawanga ag'enjawulo beetabye mu kusabira eggwanga okw'omulundi ogw'ekumi okubeerayo buli mwaka. Okusaba kw'omulundi guno kubadde ku mulamwa gwe bayise tulibalabira ku bibala byamwe, we shall know them by their fruits, kubadde kwa kusoomooza eri bannayuganda bonna okubeera ekyokulabirako mu nsi yonna. That the evil of cancer must stop in this country, Lord. We decree and declare that all Uganda will reject homosexuality. We decree and declare that we condemn corruption. Mu kusabira eggwanga, President Museveni asoomoozezza bannayuganda era n'abalabula ku muze ogw'okwekutulamu naddala mu maddiini nga bwe kiri ekintu eky'obulabe ekizza eggwanga emabega. Of course, there are many problems in society. But one that I did not accept was dividing our people. Dividing our people in the name of God, in the name of religion, so-called. President era akuutidde bannayuganda okubeera abakozi nga bwe basaba Katonda, so si kulera ngalo nga bwe balinda Katonda abawe. In the Christian movements here is resignation. We can't do anything. We should just pray. Things will happen. Manna will come from heaven. Now, what testimony will you give as a Christian if you are the poorest on the village? You are in rags. You are the one who is living in a bad house. Then you say, the Lord is great. Praise be the Lord. Ye omwogezi w'olunaku ngono yaliko omubaka wa Palamenti y'e Bungereza Jonathan Atiken akuutidde ababaka ba Palamenti ya Uganda okubeera abeetoowaze n'okukkiririza mu Katonda wabula baleme kunyigiriza balala nga bakozesa obuyinza bwabwe. Ab'ebitiibwa abeetabye mu kusabira eggwanga nga muno mwe muli omusumba Bishop David Kiganda bategeezezza nga bannayuganda bwe batalina kukoma kusabira bwetwaze bwokka wabula okukiteeka mu nkola naddala mu mitima gyabwe era bategeezezza nga okusabira awamu bwe kiyamba okugatta bannayuganda bonna. Uganda ngeri mu kucelebratinga independence atwongera okusaba Katonda atuweere ddala independence ereme kubeera political yokka naye ekkirire ddala wansi independence eyingire mu sectors ez'enjawulo ne mu aspects ez'enjawulo. Tuleme kukoma mu kufuna political independence yokka naye tufune economical independence, spiritual independence eyo nkulu nnyo, financial independence mu bulamu bwaffe kuba amazima gali bwe gati nti kyangu nnyo independence okuba mu luguudo ne mu kisaawe ekkololo nenga gwe makago togifunanga. Mu lukuŋŋaana lwe lumu, Pulezidenti atongozza ng'omwaka 2017 bwe gunaabeera omwaka gw'amaka kubanga ekitiibwa ky'amaka kyonoonebbwa ensangi zino. Kingdom TV, Samla Hanifa ne Musoke Brian amalindirire. This is Kingdom TV.